Zabbuli ey'ekikumi mumutendereze Mukama, kale mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ani ayinza okwatula ebikolwa eby'amaanyi ebya Mukama oba okwolesa ettendo lye lyonna? Balina omukisa abakwata omusango n'oyo akola eby'obutuukirivu mu biro byonna. Onjijukire, Ayi Mukama, n'ekisa ky'olina eri abantu bo. Nkwegayiridde onjigire n'obulokozi bwo. Ndaba abalonde bo nga balaba omukisa. Nsanyukire essanyu ery'eggwanga lyo, neenyumirize wamu n'obusika bwo. Twayonoona ffe ne bajjajjaffe, twakola ebitali bya butuukirivu, twakola obubi. Bajjajjaffe tebaategeera byamagero byo mu Misiri, ne batajjukira kusaasira kwo okungi, naye ne bajeemera ku nnyanja Emyufu. Era naye n'abalokola olw'erinnya lye, amanyise obuyinza bwe obungi. Era n'anenya ennyanja Emyufu n'ekalira. Awo n'abayisa mu buziba nga mu ddungu. N'abalokola eri omukono gw'oyo eyabakyawa, n'abanunula mu mukono gw'omulabe. Amazzi ne gabika ku balabe baabwe, ne watasigalawo n'omu. Ne balyoka bakkiriza ebigambo bye, ne bayimba okumutendereza. Beerabira mangu emirimu gye, tebaalindirira kuteesa kwe, naye ne beegombera nnyo mu lukoola, ne bakemera Katonda mu ddungu. N'abawa bye baasaba, naye n'aleeta obukovvu mu mmeeme yaabwe. Era obujja ne bubakwatira Musa mu lusiisira ne Alooni omutukuvu wa Mukama. Ensi n'eyasama n'emira Dasani, n'ebikka ku kibiina kya Abiraamu. Omuliro ne gwaka mu kibiina kyabwe, ennimi zaagwo ne zookya ababi. Ne bakolera ennyana mu Kolebu, ne basinza ekifaananyi ekisaanuuse. Bwe batyo ne bawaanyisa ekitiibwa kyabwe okuba ekifaananyi ky'ente eri omuddo. Ne beerabira Katonda omulokozi waabwe eyakolera ebikulu mu Misiri, ebyamagero mu nsi ya Kaamu, n'ebyentiisa ku nnyanja Emyufu. Kyeyava ayogera ng'alibazikiriza singa Musa omulonde we teyayimirira mu maaso ge mu kituli okuzzaayo obusungu bwe aleme okubazikiriza. Weewaawo baanyooma ensi ey'okwesiima, tebakkiriza kigambo kye, naye ne beemulugunya mu weema zaabwe, ne batawulira ddoboozi lya Mukama. Kyeyava ayimusa omukono gwe gye bali ng'alibasuulira mu ddungu, era ng'aligwisa ezzadde lyabwe mu mawanga, era ng'alibasaasaanya mu nsi. Era ne beegatta ne Baali Pyoli, ne balya ssaddaaka ez'abafu. Bwe batyo bwe baamusunguwazanga n'ebikolwa byabwe, kawumpuli n'agwa mu bo. Finekaasi n'alyoka ayimirira n'atuukiriza omusango, kawumpuli n'aziyizibwa bw'atyo. Ekyo ne kimubalirwa okuba obutuukirivu okutuusa emirembe gyonna egitaliggwaawo. Era ne bamunyiikiriza mu mazzi ag'e Meriba, n'okulaba Musa n'alaba obubi ku lwabwe, kubanga baali baagala okujeemera omwoyo gwe, n'ayogera ebitali by'amagezi n'emimwa gye. Tebaazikiriza mawanga nga Mukama bwe yabalagira, naye ne beegatta n'amawanga, ne bayiga emirimu gyabwe, ne baweereza ebifaananyi byabwe ebyabafuukira ekyambika. Weewaawo baawangayo batabani baabwe ne bawala baabwe eri Basetaani, ne bayiwa omusaayi ogutaliiko kabi, gwe musaayi gw'abatabani baabwe ne bawala baabwe, be baawangayo eri ebifaananyi bya Kanani, ensi n'eyonooneka n'omusaayi. Bwe batyo ne babaako empitambi olw'emirimu gyabwe, ne bagenda bayenda mu bikolwa byabwe. Obusungu bwa Mukama kyebwava bubuubuuka eri abantu be, n'atama obusika bwe, n'abawaayo mu mukono gw'amawanga, n'abo abaabakyawa ne babafuga, era abalabe baabwe ne babajooga, ne bajeemulwa wansi w'omukono gwabwe. Emirundi emingi yabawonya, naye ne baagala okujeema mu kuteesa kwabwe, ne bajeezebwa mu butali butuukirivu bwabwe. Era naye n'atunuulira ennaku zaabwe, bwe yawulira okukaaba kwabwe, n'abajjukirira endagaano ye, n'ejjusa ng'okusaasira kwe bwe kuli okungi, era n'ababasaasiza bonna abaabatwalanga mu busibe. Otulokole, Ayi Mukama Katonda waffe, otukuŋŋaanye tuve mu mawanga, okwebazanga erinnya lye ettukuvu, n'okujagulizanga ettendo lyo. Yeebazibwenga Mukama Katonda wa Isirayiri okuva emirembe gyonna okutuuka mu mirembe gyonna. Era abantu bonna boogere nti, Amiina. Mumutendereze Mukama.